Nkaaba emirundi mingi nnyo okusinga essanyu. Kankulaga program yanga wetambula. Ngoloka ku makya nga ndi mukyala musanyufu nempitire wakaliga bayitawo ku Shanta Beauty World. Nteekeko weave nekoleko makeup nesanga wabanize. Abanize ne batandika okungamba ebizibu n'amaziga ku makya. Nenzija mu program sina baluwa ya ssanyu. Nenvaamu nenzirayo wakaliga nga banize. Nemmali emsawo yange tegwamu paracetamol. Mukulageko? Tegwamu paracetamol. Omutone kubanga gukuluma so na developing a pressure katonda mulungi nti sukali simulina neche nebaliza mukama anti pressure batandise gi controlling navudde ku medication omwezi oguwedde so programu entamye kuba ekosa obulamu bwange nenga abasawo bana confirming nti neyongereyo nga neyongerayo bwe bana agamba nti nedde ekimala kimala ng'omuntu omulala ajja ng'atuula mu bigere bya mulongo kuba nange sinze nsoso okubeerawo nga mpeereza bannayuganda omulala ajja kikola bulungi ne bw'aba tavudde wano ku UBC ne bw'aba avudde mu media house yonna era bajja kikola bulungi. Katwongere okumusabira ayongere maaso okubeera nga aweereza ate abantu bekuba kati embeera gy'alimu si nnungi yadde n'akamu era tetumanyi ddi lwagenda kubeera nga akomawo ku mpewo nga nkuggyeo katono nnyaawo bino osaanye okubeera ng'obiwulira ebigambo kituufu byogerwa ebyamalogo byonna biwulidde social media nga bw'ogimanyi naye mpa obudde owulire bino bye bipya kakati munnange okufa kuba kuzze naye ebiseera ebisinga abantu abamu tugayaala oluusi tubeera tetumanyi abantu abamu bakozesa bwe nandiyise bu kiriniki okiraba n'olaba ng'omuntu agenze mu kiriniki ne basooka ne bamukolakolako kye bamukozeeko oba obudde ne bumalira mu kiriniki bagenda okutuusa omuntu mu ddwaliro lye wandigambye nti ddene nga bwe nangirabye nti ddwaliro ly'Emmengo ddwaliro ly'Ensambya Mulago ng'obudde buweddeyo n'otuuka ekiseera ng'omwana olwedde yakooye dda oba si ekyo n'otuuka ku ddwaliro eddene ng'omwana olwedde yakoze eki nga yafudde dda bw'otyo n'ofiirwa omwana w'omuwala oba omwana wo ow'obulenzi saako n'okufiirwa omuntu omukulu so abaana abawala abali ekyo kano kabadde kalowoozo kange okusinziira ku bibaddewo ebya Alicia M omuyimbi waffe atulumye ffenna amaziga katagenda kubeera nga tuva ku maaso kubanga onootambula ng'owulira akayimba ke ninda muliro wampa akatambaala omumala gwanoga ennyimba nnyingi nnyo ndowooza olaba nti ennyimba nzimanyi nnyingi nnyo ezinyuma buli wonoowulira akayimba ojja kubeera ng'ojjukira Alicia M byo bigambo yange awulidde osobola okuwulira n'opiikingamu ky'opiikinzeemu naye nga kitalo nnyo kitalo ddala omulongo wa Bijja Sarah katusebe Mukama Katonda akugumye ne famire yo abooluganda bonna embeera si nnungi yadde n'akamu kati so ebigambo bingi bikyayogerwa bino byogerwa nawe kabadde kalowoozo obeere nga okwogerako kujja ntambye Ssemuto bye byange.